era nga tewali kibinja kyonna kye bamukwata mundu kiriwo olutalo okuggwa ebibinja bye bamukwata mundu byonna bisooke bifulume okitegeera ne Hamas efulume mu pulaani eno agamba nti Gaza balina okuddamu okwatira awamu bagidevelopinge yeyagaza abantu abagiwangaaliramu. Ekyokusatu agamba olutalo lulina okuggwa immediately. Amagye ga Isirayiri galina okufuluma e Gaza nga gagenda ku agreed upon line to prepare for hostage release. Bahamas mufulume amagye gaveeyo wabula gabeera awantu kakati nti galinde bano abantu abawambibwa babajjeyo gabatwale. Kakati nti mukadde ako all military operations omuli aerial and artillery bombardment zino kubeera suspended. Battle lines zino okusigala nga ziri frozen until conditions are met. Musawa 72 Isirayiri erangirire nti ekiriza sawa 72 tetumanyi oba enakkiriza musawa 72 ekiriza nti ekiriza agreement eno ba hostages abafuna abalamu bonna bateebwe badizibwa Isirayiri. Kakati nti Isirayiri in return egenda kuta abasibe 250 abali ku life sentence aba Palestine beyasiba abali ku life sentence 250 ete n'abasiba abalala 107. Kakati bwe bati bateeseteese bali bateba hostages bonna be balina balinga 40 bano Israel ete 250 abasibe baabwe ebawe n'abalala 107. Kakati era ne tutegeera nti buli hostage yenna asigaddeyo nga mufu abasajja bato omulambo gwe Isirayiri eteeyo abasiba abalala. No bagambye nti bato omulambo gw'omusibe wa Isirayiri side eri gumu Isirayiri ete emirambo 15 ejaba Hamasi oba ejaba Palestine in return. Bimu ku ebyo mu gundi eno pulaani nene okusinza ku Donald Trump tujja kuba tugikubuulira naye bimu ku ebyo ebirimu mulimu okuta abasibe 250 ne 107 bali bate ba hostages bonna omulambo gumu ogwa Isirayiri oguli mu mikono gy'aba Palestine ogwa hostage oba yafa kati yo Israel ino okuta emirambo 15 okuvaayo nga gy'aba Hamas egibawe aba Hamas bafulume ekitundu eky'Gaza bonna bagende babagambye nti abanayagala okufuuka ba civilian babaniriza abanayagala okugenda mu nsi endala bagende e Gaza baveewo. Tetumanyi ekyo kinaagenda maaso n'okulabika ne kikkirizibwa oba nedda. Israel 10 olutalo ejja amagye gaayo efune bwegateeka bwefuna ba hostages eddeyo pulaani y'okudevelopinga ekitundu ekyo ebirimu amawanga n'ag'Abawarabu nga mwegali. Bimu kubiri mu pulaani y'omusajja tetumanyi oba banakikkiriza oba nedda wenataddeko Pal FM ekkula eri omuntu wa bulijjo. Kakati ngenze maaso n'okuleka nti mbabuulidde nti Amerika alabika alina kyasembeza kiki. Amerika asembeza ki? Ampuliriza tekinnaba kutegeera waliwo ennyonyi 12 nene ennyonyi obwaguuga 12 a fleet of 12 US air tankers tezeetikka byakulwanyisa zeetikka mafuta okusinga baziyita zi air tankers zibeera nene ennyonyi 12 bazirengedde zikurosinga ziyita mu Atlantic ziragawa tekinnamanyika. Flight trackers bagambye nti ennyonyi za Amerika ennene 12 ezeetikka amafuta baziyita air tankers ate agakozesebwa mu ntalo kuliko gye baziyita KC 135R Strato tankers nene za mu Amerika okuva ku Sande nejo nerero ziri mu kutambula zolekera eggwanga erya Bungereza. Waliwo airbase gye bayita Mildenhall Major Airbase esangibwa mu Bungereza
ziri mu kugenda awo tetunnamanya ekizitwala kiki. Ekizitwala kiki? America asomba alese ennyonyi zi air tankers ezo ziwa mafuta bwe babeera mu lutalo ze zigenda maaso n'okwepeka nti ziwa ennyonyi za America mafuta kati ziri Bungereza tebaamu omurasha. Kakati ate bijjidde mu kaseera waliwo meeting in fact eyitidde olwaleero America takubarasha nga tetutegedde obonero nga bulinga obujja. Waliwo meeting eyitiddwa Donald Trump nga commander in chief w'amagye ga America ayise ba General ba America bonna gye bali bonna ba General ba America okwetola ensi yonna from all corners of the globe baba yise Trump ayise meeting eyaba General ba America abaduumira okuva mu bases n'okuva mu regions ezikola ensi yonna. Jukira nti America ensi yonna waali aina bases eziri scattered around the globe. Kati bonna bayise meeting ya leero kati agenza okubayita ate ne zino ezigira mafuta zisembedde side eri tetumanyi Trump ayagala kukola ki tetumanyi naye nga Trump ne Russia tebali mu bitabo birungi. Zitomahawk ezo nja zikubulirako maaso era Abarasha balina kyeboogedde ku zitomahawk ze basindise akadde kano kennyini nga bigenda maaso n'okweka nti bitambula. Kakati bijjidde mu kaseera nga NATO eri threatened by Russia. Trump yagambye tujja kuba ennyonyi ya Russia yonna enaagenda maaso n'okweka nti esemberera amawanga aga NATO. Kati America ekoze deployment ate bayise ne meeting ey'aba generals bonna mu magye ga America. Trump abayise baagala kola ki tetumanyi. Russia yegambye egenda kwetegereza emizinga gye bayita Tomahawk America gyeyagala okuwa Ukraine. Eri mu kwebuuza kibuuzo bwe munaagireeta mwe mugenda gironkinga oba bagera gironkingira mawanga gali oba Ukraine ngerabika terina busobozi bugironkinga temubanga mwe mwagala okukikola. Tugenda kukyetegereza soe mugenda bayambako gikozesa oba bwe bayambako gikozesa oba mugiwadde muntu yenna abayambeko gikozesa kitegeeza nti mutuguddeko olutalo era tujja naffe batagetinga. Emizinga egitibwa Tomahawk mizito giri enough okuba Moscow eri kumpi. Ukraine bwe beeyina Tomahawk ey'America Moscow beeri kinnya na mpindi bagisabula. Kati Russia egambye twagala kwetegereza okugiba mugenda gibawa be bagenda ogikozesa oba mmwe. Ekyo nakyo twagala kitegeera tulabe tugenda kukola ki. Pal FM ekkulu eri omuntu wa bulijjo. Kakati byebyo eddwaniro for you bimu ku byenkukuŋŋaanyirizza ogenda kukkiriza tukomewo wano onaku olwajjo nakubulidde ebintu 10 ebifuula candidate Yoweri Kaguta Museveni omu ku balina enkizo mu kalulu kano. Kakati olwaleero kkiriza nkubuulire candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu enkizo gy'alina mu kalulu kano. The inside story. Okulonda kwe tugendamu kwa muliro, we either make it or break it. The inside story. Right now, me want to thank the one of them get to youth today for the patriotism and consistency where I show. Pal FM ekula eri omuntu wa bulijjo mbagambye nti onaku olwaleero wakati nga akalulu kawuuma kampeni zatandise. Jeno Museveni ayingira Luweero Kyagulanyi Robert Ssentamu oluvannyuma lw'okuyuuguumya Jjinja ayolekedde ekitundu ekyetibwa Kamuli ne Buyende. Meseji ye esuubiddwa okuba nti egenda kubeera eyo ayita Kadaaga. Yabagambye nti ab'ebusogoyo maama mmwe nze kulwanga abeera senga mugambe mwetaaga. Ekibiina ekya NUP akadde bwe kanaba kakkiriza era nja kuwa ku manifesto yaabwe gye bagenze maaso n'okweka nti obaoli abo baafulumizza manifesto eya NUP. Wabula akadde kano nga bwe twalabye Yoweri Kaguta Museveni kandideeti w'ekibiina kya NRM ne nkubuulira ebintu 10 ebimufuula ow'enkizo mu kalulu